Ssaabazonto abbye abaana ku mutimbagano kuno nnyo nga nange muntwalidde. Kati wawulidde nga Yangazonto akugamba nti nja kubagamba ennyumba y'essisa. Ssaabazonto alina omukazi n'abaana naye yapangisa apaatimenti endala mwatutwala ffe buli malaaya gyakwanyi ku mutimbagano eri ebweru. Yateekamu ne bulungi engoye ze, tosobola kulooza nti tosiwaasula naye ng'alina amaka n'omukazi n'abaana 5. Akwatagana atya ne Biini? Tulooza nti alina omukwano ne Biini. Biini yali akola nga gwe bwe nkuweereza mu message nga biki n'obeera ng'okola ki message ezo ozikubira abantu. Kati ne Biini bwe yakola yasooka kuba ya Maama Fiina. Biini n'amugamba naye abasajja mmwe omukazi we yali akutwala ng'agenda kuyamba n'abaana bo 4 abatwale bawone obulamu bweno, naye lwaki okola ebintu ng'ebyo? N'amukuba nnyo. Kati muganda wa Mbabaali Maliseero akola ne Uganda ow'enkya, bajja bamugamba tugambireko Biini akakazi kamuwadde ssente mmeka Bulandi agitta eyabizonto. Kasajja kawunya omumwa ako era nze nakagamba ne mugamba mu bintu byonna okola ne bano naye tereza omumwa guwunya owunya akamwa. Kati ate yanva ne mugamba sikugamba nti oba ki kuba nze tolina kyonzigyeko oba ssente oziridde kale. Nga nze ne recordings za maama wa Ssaabazonto naye Ssaabazonto takimanyi nti nzirina nasirika nazo. Naye nagamba abo bonna bazanero Saimo era Saimo yangamba nangamba omusajja omuleke bw'omulaba bw'atyo mubi ajja amanyi famiro yo weeri ayinza okugikola ekikyamu. So munaye byebyo Ssaabakaki teyakulimbye yanziba n'avuma mamange naye nagamba Katonda ono musabirira ne mugamba kale Ssaabazonto njagala emmotoka ekukube kubanga mamange yalwala kansa obulago ne buzibawo nga talya n'akogga nnyo kubanga omuntu mulamu naye nga obulago bwaziba emmere teyita. Twamala emyaka 2 nga nzija wano emmere ngiweereza e Uganda nga tumuliikiza mu baasala ku Kyenda nga tumuliikiza mu Mpiso. Kumala emyaka egyo kati gwe yayita Wakalambo naye oba Katonda oyo alinnyamba maama Ssaabazonto n'afa nga nkyali mulamu. Nja kuggulawo YouTube channel mpeereze omukuku gw'ebigambo ng'omuwala oli eyakoze eki eyaweereza Nyazaala n'oyo aninde Ssaabazonto. Export TV to the world. Mikwano gyange abagoberera story ya Yangazonto Ssaabakaki from part 1 bw'obanga leero olusoose okulaba part eno nkusaba scrolling wansi wosanga parts zonna ozirabe otambule n'omulamwa kitugenda okuwa leero kyetugenda okwogerako naawe leero otegere byavaawo okutuuka wano. Twakola part ezasooka nenga sinatuukawo anyway ngenda musaba asooke atubuuzeeko then nkubulira lwaki leero namuyise ku speed etabanga nawo okuseba nesimi okubaako wano nate abalabi mwenna waliwo abasanyuka nga bandabyeko n'abanyiiga netondera abatasanyuka nga bandabye ate ne nebaza abasanyuka nga bandabye. Mikwano gyange mbanirizaako wamu ne ba enemies bange abalumwa nga njogera amazima tutegeeza mufaanana n'abalimba n'abasanyukira amazima bambi mbasanyukirako nange. Mu nsi muno tuyitamu mu kusoomozebwa mu bulumi mulimu ebintu ebisumbuwa omwana w'omuntu. Bwe nzija lero ne mbagamba nti ndi pulezidenti wa Nature n'abantu abajja ewange nga baŋŋamba mwami Ssaabakaki nze bandoga kino mpulira obulumi omuntu oyo yakimukola naye ng'ate sijja kumukola kibi oyo yakola ekyo newankubadde nga obwa Katonda oba amaanyi genzikiriza nti gye gali mu nsi agavumula ate agasobolera okukolawo ensasagge weegali nenze sigaagala gakozesa ku bantu sifuuka abizaayo. Era abantu abasinga bwe babankubira kati pulezidenti tukoze tutya mugamba please bw'abanga asenga we yakola ekyo kireke bati wona otambule then bw'omala obona ogenda kola otya okwetekako olukomera olwetangira abalaba okubanga bakutuusaako amaanyi amabi. Bino ono gwenjagala okulaga ensi kuno kwe kusoomozebwa abaana abayingira mu media kwe basanga abaana abo be mulaba bali mu TV bambi batya abalogo baayo
mulimu abaafuna emirimu eyo nga bo balowooza nti bweyafuna omulimu ku ka TV alina okuloga buli abasigadde. Oli bw'afuna akalimu ku leediyo oli n'alowooza nti leediyo eyo yajjajjaawe naye ogenda omulondola nga nennyina teyateeka yadde omuzindaalo ku kyalo ogubika abafudde ku kyalo. Kakati bye njagala okugezaako okuggyayo abaana bano benmentioning oba ono omubbi gwendaga ensi olwaleero Ssaabazonto mu bubbi bwe njagala kibe kyakulabirako abaana abo bategere nti mu kampani eyo gye balaga waliwo abantu abafaanana nga Ssaabazonto oba ebibiina bya Katemba bano abaana gye balaga waliyo abantu abafaanana nga Ssaabazonto nga babbi. So kyengezaako okulaga ensi nti nze ayogera bino akalenzi kano nkayita kalenzi kubanga kagezaako okwebaka ku muwala gwe neebaseeko ka Ssaabazonto nti ebintu byekalowooza waliwo bambi n'abakati obuti nga ye omuntu wali awagamba nsi akasajja nkatya simanya nti kalogo no nabagamba omuntu okukuloga eddogo ne likwata oba oli munafu mu kukkiriza toba na maanyi ga bwa mwoyo. Kakati oli mwana muto mu maanyi g'obwomwoyo okitegera talina ngeri gyasobola kunneŋŋanga ng'omuki nesigama nti tagezangako naye mbitunulya nga ndaba nti bwakijega ali wansi so yembeera mwenzijidde okwongera okujjayo bwino ono oyo gwekikwatako yajja kumulaba era bino byenjogera sisuubira nti asobola n'okuvaayo n'ayanukula tasobola kubanga tewali kisinga kino olukusa nti tasobola kwanukula nkozesa okutegeera kwange okwobulya mmere tasobola omuntu aweebwa eddembe ne wano ne bwajja nagamba soda njagala kukirininga linnya lyange ate lwajja wano tujjanga babiri nolaba eŋŋumi mukubatulira obubbi kale basebo ne banyabo nina ensonga lwaki namuyise ku speed twakola story ekyamazima waliwo ebintu byewayogeranga nga nange tubyogera naye nga ninga atali mu kukkiriza ngamba abo omanyi omuntu bwanyiiga asobola oyitira noonya views nga zinonyeza ku mukutu naye of recently jo nabadde neebase munywanyi yabbe nampita nagamba soda waliwo ekize waliwo omukyala eyansindikidde obubaka nawuliriza obubaka bwe nakuweereza tebannakuwa bulala kuba waliwo ono gwe yabbako ennyumba ey'essisa oyo ye ngenda kubawa bwino nga musunsulidde ddala nga bwe nakusuubiza akatambi kange ku mukazi gwe yabba n'amubbako n'ennyumba. Anyway, akatambi kano kaze ne tuzikasi. Sagala nze bubbi, sikola kana muntu mubbi nga atadda mu bantu ne yewoomya. Wekwese mu situlage ebbanga ddene. Tukubuuliridde. Kakati kandageko ku nsi bw'ofaanana. Okkiriza nti mu nsi okkirizanga okuwabula. Teri mugezi nga si mubuulire. Bagamba ndi mugezi nga mubuulire. Teri muntu gwe batabuulira. Tukubuuliridde oganya otegeera. Abantu bangi boogenda okubba. Obye bakadama abaana bwe mulaba bambi bayita mu bulumi bungi okubeera eyo. Bwe tumanyi myaka ebiri n'ogimala nga teweegasse. Tolabye ku mikwano gyo. Tolidde by'oyagala. Tofunye essanyu limala. Teweetaayo olinga omusiba ali mu kaduukulu oli mu kiyumba ebbugumu ne libeera omwo ng'owatanya. Kati ssente kati abalamu bbe naye naye Ssaabazonto obubbi bwe njagadde busitopinge nga abakolagana naye mutegedde nti mudiringa n'omuntu nti mubbi. Basebo ne banyaba abalaba akatambi akaze ku mmeeza ya Expo ku namba yaffe naawe namba yaffe gikozese ngwe nakyo aga tugamba 0770 9442 in case ngwe nakyo aga tugamba eri open. Nawulidde voice yo not yo no mukazi ngalaga ino obulumi. That's why nakubidde simu nenji kuweereza wajiwuliriza yo eri oke tosalamu yadde ekimu nabadde ndabyenga nti oba yagenzeemu ko beyond temuli beyond amazima gonna gaba mazima ne bwayogera nti ne Yangazonto yali mubi mu voice note kireke kubanga ge mazima. Kati mbuza nabagamba teri muntu ali perfect naye obubi bwaffe bubeereko we bukoma nga tonyigiriza muntu mulala. Kati nzijanta ne bagamba nti ndi president wa necha nenga nzikiriza ate ebiri mu necha okunyigiriza osanyaawo olaba sikiriza tiya gas gwe bakuba mu bbanga ajja mu atmosphere tomose naye atono omuntu abyono no bakadamu omu noweza 10 noweza 4 nova kwoyo nobba n'omukazi ajjanja bannyina kansa oli obulago buzibye nyina bambi gosobola omutasa kuba bakwesize omwana soda mama wange mulwadde tuusaaye ebyo ate n'obinyagira mu kkubo ate mama woli n'amala okufa n'ogamba kalyose ne kafa oli mu amagezi. Kati mbuuza tuteese naawe voice note lindako tusoke tukkaanye basebo ne banyabo omukyalo ono ye mukyala Betty ono yamwogerako mu story ze twakola ezasooka ddayo ziwulire yeereseeka mu inbox n'emperezo n'obubaka omukulu angamba buzanyirwe n'obulala saakusuubiza nti ndeeta obutambi kweri video ngenda kuzza obutambi bwonna
omukyala yaweza abantu babbye okuleka nga akedde ku makya n'akwata ssente za jjajja Zonto wasooka kubbanze n'obba jjajja Zonto omaze jjajja Zonto kati bashani bobbye oluvannyuma sifuddeeyo bati wabbanze n'obba jjajja Zonto nenkwegaida nenkugamba Saaba Zonto nze zange zibbe ne jjajja Zonto muwe ssente ze musajja mukadde nze mu bw'omwoyo nali nakimanya nti oli mubi osobola okutubba naye era seewuunya naye ku jjajja Zonto bambi kyamugwako bugwi emyaka gigenderedde alina abaana baweerera musajja wattu munaku kwata obusente bw'obumuwe obbe abalema obbe abakadde obbe abato tolina kyotabba lino eddoboozi ly'omukyala kantandika okugazanya ne bwino ku nnyumba y'esisangireeta ajja kubabuulira gye yazipakasi ono katuzanyire voice note tugimalewo tutuule tugiwulirize abe yongeza ku saawundi buno obubbi njagala ensi ebumanye gyebale kansuubire nti oli bulungi akuba ino vidiyo do de wakoze ni Yanga Zonto nakudde no yali yabulanga timuwuliza kati ebintu ebisinga byakugambye byakukobye bitoofu Saaba Zonto abbye abaana ku mutimbagano kuno nnyo nga nange muntwalidde wawulidde erinnya lyagambye mukyala Betty yabadde nze era kunogolerayo mpolampola gw'olaba Bazonto bakyayogera nnyo ne Mama Fiina Saaba Zonto yampeereza message ngikuba Mama Fiina ate Mama Fiina nze kale nali mwagalako kintu kimu ng'egyagenda nga Dubai okusuubula kuba gyasuubula nga njagala ankwatireko just ku mwana wange kumuyigiriza kusuubula kuba yali akoze mukyala fashion ezaawo ekireka kenagamba wanikireka wajja kubeera nga wali ki wakola olugoye waliwo abagala abeetondatonda bwaleeta obugoye bwe buti sajja nga ngamba oyo Mama Fiina mufere agenda kubbira omwana nze nkulabuddeko omanyi mu Busongo abo basinga bonna baali tebamanyiza Abazonto ne bwabeera Mbabaali ne bwabeera ani Mbabaali yasooka okungamba naye omusajja ono omusobola nga muzibu sooka nensirika ngamba kangezeeko kati ensituka nenzija ali ngenda kumuwa mpapula n'abaana be bana Saaba Zonto najja 2000 what 2000 nga tetunalonda baita munalonda kati kino njagala okiŋŋambira abaana ba NUP Saaba Zonto tayagalangako Bobby mu bulamu bwe olunaku lw'ensituka nenzija e Uganda baali biseera ebyo nga byali lockdown I think so nga mwekyali nga abakozi bokka be balina emmotoka ezitambula kati ngaabo abannamawulire biki bwe biti Saaba Zonto alina amaka n'abaana 5 n'omukazi naye omwana omukulu yamuzaala wa senior 2 ebyo nno maama ye ate yabiŋŋamba kati wawulidde nga Yanga Zonto akugamba nti nja kubagamba ennyumba y'essisa Saaba Zonto alina omukazi n'abaana naye yapangisa apartment endala mwatutwala ffe buli malaaya gyakwanyi ku mutimbagano eri ebweru gyatwala eyo
teekamu ne bulungi engoye ze, tosobola kulooza nti tosiwasula naye ng'alina amaka n'omukazi n'abaana 5. Akwatagana atya ne Bbiini? Tulooza nti alina omukwano ne Bbiini. Bbiini yali akola nga gwe bwe nkuweereza mu meseji nga biki n'obeera ng'okola ki meseji ezo ozigira. Ozikubira abantu. Kati ne Bbiini bwe yakola yasooka kuba ya Mama Fiina. Bbiini n'amugamba naye abasajja mmwe omukazi oyo yali akutwala ng'agenda kuyamba n'abaana bo 4 abatwale bawone obulamu bweno, naye lwaki okola ebintu ng'ebyo? N'amukuba nnyo. Kati muganda wa Mbabaali Marcel akola ne Uganda ow'enkya. Bajja bamugamba tugambireko Bbiini akakazi kamuwadde ssente mmeka Bulandi agitta eya Bizonto. Ne baawukana. Uganda enkya kitegeere nti yali akola ne Bbiini okutandika gundi yaabwe. Kati bano ndowooza ne bamugamba mugobe, ne bamwamu akasente ne bagoba Bbiini. Ebiseera ebyo Bbiini yali akoleranga mu mmotoka ye nga yali amukwata. Anebuuza ne ngamba omuntu ono ali mu mmotoka ate ani amukwata zivide. Simanyi yagulawo yaŋŋamba anti njagala kugula mukutu. Nze nga sibimanyi nti bagula emikutu. Tikugula mukutu nti nti gutya nti gwa YouTube nti oli yangobye nti wampa ssente ng'ate wayise onnampa ku ssente. Nze nakola kulumirirwa abantu ng'alimba nti Mama Fiina tayamba biki. Akwata ssente zaali emitwalo oba 19. Nenziweereza Bbiini n'agula omukutu ogwo gwaliko. Ndizalaba tekimumalidde. Ebintu byange byamutagaza nnyo kubanga abantu abasinga bonna ebintu byange bwe bategeerera n'abo bennyini obufere bw'oyo omusajja. Ndawusi yamuvuma, Ssabazonto ng'avuma Ndawusi, n'avuma Mandeevu. Nali simumanyi na kumanya nze, nti simulabanga nako simumanyi Mandeevu, naye yavuma Mandeevu ng'amulina mu mmotoka. Ne mugamba ovuma boosi nga tonafuna na visa. Kinaaba kitya? Nasoma biki biki mugamba oba asoma kola TV radio eyo oba TV eyo. Wangambira ate naawe ndeka omuntu gwe yakalaba tubadde nga twerabira ku mutimbagano. Kati naawe ombuulira ebyo. Kati kakugambe kino ojja kuŋŋamba nti kati bwe tunaabeera eyo oŋŋamba oyagala nnyo Bobby era kati olwo banaakwatanga Bobby nga wakati wajja kubeera mirembe. Anaasika nensirika neŋŋamba musajja kyona ate gwe ngenda okwereetera omuzibu bw'ati. Ne mugamba kati Bobby Wine ayingiriramu wano mu bintu bino. Omusajja nsimwagala. Yagamba wano abaana bagende beekalakaase ye yasigala mu kalinaaze. Neŋŋamba awo omutima gwange gwakyukira neŋŋamba ono omusajja ono sijja kumuwa mpapula. Kati ekibaawukanya ne bajjajja Zonto yali nze. Kati nkubira opeto oba yantwala ewaabwe ewa maama we ne mulaba ekatosi eyo ekawuku eno ku mwalo ekawuku ndowooza ng'oyise wa ne bayita babiri olw'oluguudo eyo ku mwalo eyo gy'abeera. Kati nkubira jjajja Zonto. Jjajja Zonto agamba nti munnaaye tubadde nga tetulina bwe tukukola ki naye bakufeera abasajja abo nti ebyo byonna akulimba.
ndira oba omwagala 100 ku 100 mwagale 10 tekiki nti ye ndi alina omukazi we n'abaana nemugamba ye ate amaka we yapangisa kati nga nabo tebamanyi nti alina amaka ge yapangisa nateka mulunyi buli kimu ago gali eyo abasajja b'ennaku zino naye bw'otunuulira Ssaabazondo tosobola era nze okuva ku olwo mbadde siraba ebyo bintu byabwe okuva le baayawukana nasaba ekisonyiwa omusajja oyo nze navaako okwawukana kwa Ssaabazondo ne bajja abo kati ono bwe yaŋŋamba nanzibula amaaso ati nembi mugamba nangamba ani oyo yandiddemu olukwa ani oyo kati nga yagala kuvuma Simon kuba Simon yaleeta surprise eyo y'Abizondo yava yenze n'agamba ngenda kuvuma Simon ate nga bwagamba kuvuma kubanga nga bw'omulaba bwasabiriza bw'atyo ne munnomo ye bw'abeera kasajja kawunya omumwa ako era nze nakagamba ne mugamba mu bintu byonna okola ne bano naye tereza omumwa guwunya owunya akamwa kati ate yanva ne mugamba sikugamba nti oba ki oba ki kuba nze tolina kyonzigyeko oba sente oziridde kale kati ebyo nga mugamba nga amaze nakudde banali kasinaba kati nsituka wa mama ye nali mmanyiyo nkwata boda ngende wa mama we nzirayo mukuddayo wa mama we mu sister we yaliwo afuluma amukubira Betty ali wanazze kati ngolo yakyanze yawulidde ensonyi olwokuba namugambye okola ki wa mama wange nankubira essimu nenyiteeka ku loud mama gaawulira kati okola ki wa mama wange nemugamba nze kumusiibula mpitiramu maama we Ssaabazondo byabadde anfera nemugamba mama ng'olabe mwannyoko n'akutundako ennyumba n'asengayo ennyumba ye nagamba ennyumba yange nti wateeka omukono ku nnyumba ku ndagaano bamanerenda bagenda kufulumya nagamba ndi ani yakugamba nti mutabani we Julius nti omwana afera abantu nga nferera ku nze nti toteeka nkoko mu ndagaano ku mannyo ati omwana oyo ali kwe kunteerako sitoole ya taata wa Ssaabazondo mama Ssaabazondo yakuza ne ba Ssaabazondo nga tebaliiwo Ssaabazondo byakola byonna obwenzi buli kimu buli kyakola okuvuma buli kimu mama yangamba nti nze lwakuba nti yandabirira nti naye Julius talina mpisa mama we mwennyini saala bufulu ekawuku eyo kati ye yajjako essimu mama ye nangamba togenda sooka nnyonnyola ebintu bino bulungi kati nensala amagezi nentandika okumulikoding nga nze nera recording siza mama wa Ssaabazondo naye Ssaabazondo takimanyi nti nzirina nasirika nazo naye nagamba abo bonna bazanero Simon era Simon yangamba nangamba omusajja omuleke bw'omulaba bw'atyo mubi ajja amanyi famiro yo weeri ayinza okugikola ekikyamu nti muleke abo bonna ba Simon babimanyi bandawuzi ebintu byange naye era ndowooza bwe baawuliddeyo vidiyo ndowooza bagamba kati luwonye nawakiraba naye abaana abali ku mutimbagano beesonyiwe Ssaabazondo abadde awo mu kontenti afunamu okulaga nti ali mu struggle abadde ayagala ssente za kufuna kukwana bakazi abbye abaana ne brother nga yangamba nti oyagala kutwala omwana wo ndaba ono mukwano gwo Ssaabazondo atwala abantu Ssaabazondo abbye abaana era tulowooza nti alina n'omukwano gwonna ne bbiini bakwatagana gwolaba nti yeesibanga nnyo ku bintu bya bujingo tebalina nkolagana ne bbiini ng'abuzaabuza bbiini butongera kwasa byama kubanga bbiini n'oyo kaye bonna balina vidiyo ze yanvuma
ne bw'abeera Lumbuye ne bw'abeera Asiimwe nazisambuza buli bye yanvuma byonna Kalambo biki bagamba ono omusajja nga muzibu Julius avuma mulinde bwanaddamu oyo talina makulu ojja kumulaba ate kangamba ndinze ku media soogera kituufu era buli lwe kajja ku video kaba kabalimba tekoogera kintu kituufu wadde kajja neza nerombo koogera bintu byakyo ebyeggulu temuli kituufu kyonna yagamba ku media siwaako kintu kituufu oli ne bwakola atya oba oyagala interview gumira kyemba nkugambye osomuna ebyebyo Ssaabakaaki teyakulimbye yanziba n'avuma mamange naye nagamba Katonda ono musabirira ne mugamba kale Ssaabazonto njagala emmotoka ekukube kubanga mamange yalwala kansa obulago ne buzibawo nga talya n'akoogga nnyo kubanga omuntu mulamu naye nga obulago bwaziba emmere teyita twamala emyaka 2 nga nzija wano emmere njiweereza e Uganda nga tumuliikiza mu baasala ku Kyenda nga tumuliikiza mu Mpiso kumala emyaka egyo kati gwe yayita wa Kalambo oyo Ssaabazonto naye namugamba Ssaabazonto ovuma otya maama wange nga tabadde mu bintu bino naye oba Katonda oyo alinnyamba maama Ssaabazonto n'afa nga nkyali mulamu nja kuggulawo YouTube channel mpeereze omukuku gw'ebigambo ng'omuwala oli yakoze eki yaweereza Nyazaala n'oyo aninde Ssaabazonto bigaziye omuntu watuukira okusaba emmotoka ekutte eoveewo buba bulumi bungi olaba nange nakwekyo ataddemu ne maama we ndisinga nnyo kaafa nange nenjogera kiki otuusa ku muntu ekintu ekifaananako ng'ekyo hawu voice note eyo nkambwe bulumi omuntu akulaga atayongeddemu n'abantu abalala mpuddemu jjajja Bbiini puddemu ne saaba onaona abigamba abize eno neno kwegamba kiraga immwe temuli beerufu abaana b'emikutu nti omukazi yajja mu muyambe ngegwe byosobola okuuka obugundi n'oyo omuyamba lwaki tomuyamba okunoonya obwenkanya babunoonya batya do you think that God can pervert justice? Never. Tewali Katonda ngeri gy'asobola kuleka mu kumpanya kwegirisiza mu nsi tasobola kubuzaabuza mazima ne bw'okola otya so ekigambo mazima kibeere ekigambo erimu ab'amawulire bwe mba mubadde mu kumpanya bwe babbuloga ne baani mufune obuntu bulamu muweereze okuba mu mawulire buba buweereza nga Katonda bwe yakuwadde weereza bulungi abantu bino ebyokufuna tubyetaagira tuyayanira okufuna neefuna ekyo ekitono ekikuyamba oyo mukyala sirowooza nti nga namukubidde nti mpaayo emitwalo 2 ayinza okugaana nga agalina nga nina obuzibu onfuna bulungi akubuulidde nti nze nabula kituufu mbadde na mu misomo gyange patyamubaaka nakomyewo ngenda kuddamu era ntambuza emirimu gyange nga bwe nkola ki ngikolerako wano ate bwe ntambula mu bwentu naye ebyokuyiga weebiri so voice note kamazeko ebyewunga simanyi gwe mu comment section owulidde ate naye alina gundi alina wagambidde nti yayogerako ne Jjajja Zonto nti namubuuza nga abuuza ku Jjajja Zonto neeyisa y'ono Jjajja Zonto ndowooza kwe kumugamba nti oyo muki temubbi tomwesiga bigambo byammwe kubanga yamugamba kituufu yamugamba kituufu ng'alabula omuntu gw'oyagaliza abambi naye olw'okuba laavu eno ebaawo kati ono omwagadde nga mukazi omutwala yali amukimya amutwala ewa babeere mu bufumbo mweno nyumba gye batugambye embuugi yateekawo gyakubira bamalaya omukazi yali akimye Ssaabazonto amutwale mu bufumbo e Germany afumbirwe ndowooza naalaga naye ddala afumbirwa atya nalowooza awo kayogedde akanyumidde mbu alina ennyumba gye yapangisa ffe bamalaya bonna kati abba bamalaya atwala mumwaferedde obwana bw'abandi naye bino buyinza bikomya mutya kubanda gye tunalaomanyika mbabuulire kyebayita omutima omubi obusungu obutaggwa ku muntu buleeta oluyombo mu bantu kati nze kino ekintu nkikola kukkiriza one nti nja kutereera nga njogedde amazima kuba bwe butonde bwange it is my human nature buli muntu alina obutonde bwe nzikiririza nnyo mu butuufu bwa buli kintu kitegerekeka bino bye namanyako emabega ebitono siri mulungi wakupapukira mu bigambo nasoboka kusirika nkuŋŋaanye bimala okuwera biti nina entumu y'abawala abasukka mu 2
beyabbako ettaka beyatundira poloti zaabwe nga bakadaama. Omukyala akugambye mbuye yakugamba buli balijja mu kamera abatajja kwogera mazima ajja kuba alimba. Kati nze manyi ddiru alimba ne ddiru atalimba. Kati nze nina proof. Time bwe erituuka ey'okujjayo obwino mu buwandiike meetings zetwatulanga minutes amaloboozi ge nali kodingirako nesimu eyo yali kodinga amaloboozi entale ezize zibaawo entangendo zetwatambula amaloboozi nga tutambula nab'ekiro alwenda batwala ku jjinja bafune ku maanya agafuna ku bugagga atama nabafune ku kasente alabenga nze ndi mazi. So that kind of nonsense kwenjagala enseweera paka nga nkimaliriza kyonna kigenda kuntwalira enjagala video 6 nga zonna ziri ku muntu omu ennyimba 4 songs pozi wangamba kyayinza okukola n'omujjako engalo kukwata jjajja zooto n'amuwa sente ze sina nnyingi opeto ne bwankubira kasimu nangamba waye jjajja lekerawo omusajja yampadde ekyange nga kiwedde oli omukadde annuma era gye bigwera nja kusaba abantu sekinnoomu bwe tusobola okuyambako oyo omusajja oyo muzeeyo oyo opeto bannange kambabuulira obulumi buba mu bantu omusajja opeto alumwa tolaba ti obeti alumwa ne jjajja zonta alumwa nze bannange sijja kubeewomerezako siri bulungi nti oba ndi bulungi ki naye sina bulungi ate bwe njagala kusinga buno bwe nkolaki neetaaga emmotoka ennene ennungi naye ate ngira nendowooza ye yaki nga ate wali atalina yadde neetaaga amaka amalungi kubanza ennyumba gye nsulamu ate osanga ng'abamuli effumbiro ewaabwe naye atirisiti ogamba atirisiti obanga yetooyi tumatire ekyo bw'obanga osaba katonda nze katonda musaba kye nnasobola okufuga omanyi lwaki ente yeri ewaka nga simbogo kuba embogo y'amaanyi okusinga omuki okusinga ente naye nente y'amaanyi naye kubanga katonda yalaba nga tyosobola okufuga puusi n'engo bigwa mu kiti kyekimu naye ate era obeera na puusi n'otabeera nango so kati katonda musabe kyosobola okukola ki okufuga naye okumpanya obba onyaga bannange onyaga paka ddi kale ndowooza olwaleero kankomaawo nkomawo ate ne phase 2 ku maka g'essisa gano n'emmotoka UAY ebyagirimu n'enfa y'omukyalo oyo eyalina nnyini bintu ebyo. Abe lwaki totujja wano nenge namba yaffe gwe inaagala okwogerako naffe eri 0777944266 eri open buli omu kuba ogwaffe tu broadcasting ate tuliko side naawe wenna ali eyo nga golaba ono byayogera ku Ssaabazonto bya waira platform weri tewali muntu agenda kujja nga ayogera ku byakuwaayira wano. Omukazi n'omusajja omanyi bagaba ebyomunju tebitottolwa ab'omunju be bamanya kakati agenda okujjanga gye wa munju nga mu Bizonto yali akolangani anyway ne bw'anaavaayo kiri fine. It's okay. Nga mpumbawumba nsaba bannayuganda okunyambako kawefube w'okuzimba Nature Town ebbanga limaze nga siri wano mbaddeko ne bamikwano gyange aba Nigeria aba Fafu Life yo kati company ekola eddagala mu Nigeria eyakkirizibwa ne wano nsuubira okubanga essaawa yonna tugenda kubanga tutandika ekintu ekyo twakola research ne tukizuula ati ensi ebonaabona olw'abantu ababi oba olw'abantu abamanyi amazima nga bagakweka buli lw'olimanya ekituufu ekiyamba omuntu for example singa omanya eddagala eriwonya kansa n'otali w'abantu kuwona kansa nomala n'ogamba kale abo bafudde kansa naye nali manya eddagala oba mubi nnyo manyi ekiyinza okuyamba ku muntu alina HIV naye n'osirika n'otamuyamba oba mubi nnyo. So navaayo n'ekirowoozo ekizimba Nature Town tugenda kuzimba Nature Town Nature Palace ekifo kye natwala mba Ssaabazonto okufuna ettutumu kyekifo kyenjogerako kyempita Nature Town naye eyo demo ti omuntu ojjawo ng'olina ebikusombowa spiritually omuntu ojjawo ng'olina endwadde kansa peki nenkulaga nti guno omuddo gwe tukozesa mu kuvumula kansa guno gwe tukozesa mu kukendeeza oba mu kuboostinga immunity gwalina HIV n'abantu abalina endwadde endala ez'enjawulo. So ekifo ekyo tujja kuyambagana nze naawe alaba gwe mikwano gyange njagala obeere mwoyo gwa butonde beera mwoyo gwa nature. So neetaaga okuzimba family of 10,000 people family y'abantu 1,000 tuzimbe tugule ekifo nga kiwera square mile y'ettaka emu bwe tunaatandikira okuyamba ku bantu abasumbuyibwa mu nsumbuyibwa ey'enjawulo. So nsaba Katonda abakuume abasobozese musobola okunfuna mu ngeri yonna omukutu ogwange ng'omuntu gyeguli baguyita ensi tekamu ekigambo ensi Ssaabakaki video gye ziri ojja kubanga oziraba ez'endwadde ez'enjawulo n'ebiddako so nga ate ne bw'obeera ku mukutu guno gwa Expo TV nja kubanga nkyalako entakera okwongera okuttaanya n'okulaga enteekateeka w'enaabanga etuuse.
tukoledde ku kifo bakiyita Ubuntu kisangibwa Lugala. Kirungi nnyo okuzaama gwe eri wenna ateekateeka okola like mbaga okola meeting ez'enjawulo, wedding parties, abaagala okola birthday parties, prom parties zibeera ku ssomero. Buli kika kya party balina garden ennungi, balina ebyokulya ebirungi okuzaama, balina ebisulo kwegamba osula awantu nga nawe oli safe, security ennungi, parking weeri, buli kimu kya mulembe, emmere osobola bakubirako ku namba zaabwe ziri awo wansi abe zatera okuteerako ne bakutegeeza ku services zonna charges zonna gwe na booking ng'ova bweru n'osobola otuuka ng'olwedde wa bookings eddawamu obulamu ne bukunyumirwa. Nze omwana soda be yakute kamera bakama bafa batusaamu akasente namba zaabwe awo ow'essomero Cambridge El Shaddai Money Service International mubakubireko ensonga zitambule bulungi. Bye bye. Export TV to the world.